lwaki mutabani wo omwani beerinze mu mbeera enenzibu ey'endo nga tenosalawo gw'omuleeta bwe tujja mu ngeri ya mwoyo mutukuvu ey'abalokole tugamba nti no omulokole bw'aba nga ali wakuyingirawo nga time eyo ino kibastingiramu kyabizeewaawo tolinda mbw ate sitaani awambe endwadde sitaani tetumanyi korona wajjava nenze mu kumanya okwange nti Ruhanga ensi yaffe yonna nga planet ajagaliza birungi so korona okujja otugwamu mu nsi azikiriza tawonya wabula asala so kati naffe linnya ku sitaani ogambe nti nyangire nga nyangire roberero bwe yaliyo ogambe nti nno abaana mbagulirewo mugeremu ey'ebyenfuna sofa mutabani wabadde e Bulaaya for over kuva 2000 ngali 7 years paka leero over 20 years lwaki bwobala 2000 to now zili 20 years 21 years kyekyo lwaki music we temufokasinze nnyo mu promotinga in UK than Uganda because yombi tuliyo ngoli wagamba bebe cool thing kuliyo yombi tuliyo so akubezeri nakubaneza wano kati eno introduction ya mukomya waka aleko kwelabira emirandira oli abazale bambateka bana bawe mu bisibya by'abazungu eyo ne babyerabira ebiseera bisinga nzo wange mubalira mu time zeno emirandira lega chidda waka techidde eri sebuto somalire eri babakomezawo mu coffin singoza do mwana wona omuzeri bamukomeza mu coffin kyawaze mukama nti nowanga ali wano tigwera wano sofa yakomeddewo ddala oba jasi yazze kuyimbamu byombi omunansi wa Bungereza ono munansi wa wano naye waliwo baita dual nationality bwe wena entabo yeeri olina okumenga sure nti emyaka ebiri togimalayo gy'ogenze olina okudayo n'oregistering eri otegera so ali dual nationality kuba mama we weri atenze ndi wa wano so tumugabana bwekiti mu time ngazi sofa industry gyaba engeri gyekalubyemu ogenda kikola okola omwana ono nga penetrating ayite ogenda mu promoting industry ekalubye lwa corona pandemic season nti tekalubye kati nga media mutu appreciate nze ndoza subira buli at least 90% abali wano muva mu entertainment industry oba muri mu media support for the entertainment. Thanks for that good question. Njagala ku example nti amawanga agakulakulanye abroad, for example America n'ensendera nga Bungereza ne Europe, zidira aba music industry personnel people banasi babwe nobera ke babasuulayo. Fetulia na Uganda baba wadde naye ate bawaddeko ba promoters. Then ate abayimbi ki ensurviving tetwafunye. So okuyita luno olukiiko byebimu ng'ebyo nti singa tobuzizana ekyo kibuza nabali sibyogera ko netino byogerako nti no fe tugende n'ekyo Ruhanga kyatuhaire Ruhanga Mukama tuwadde ekitone Mukama tuwadde ekitone tokituulira koze ekitone kimu yiya kuba yesimu emu ogambe munaye gwe rasta nkumanya okola mu media olichali wanga wale bonus story connectinga a connecting yitaba amaje abali mu bechikwatako mu industry yo namwe mu representing nabala tasobola kweyogerera tulina bamukisanyo nti muzira tubebaza to exercise that talent in the industry locked down for over 2 years now. Tino kweberera ekintu kye bayita zi YouTube bwe buli olaba nti internet kikozese loyalties zijja mu ngeri bwetyo abatana bakwewandisa mu bitongole nga UPRS muduke mwewandisa kubanga government zibiri organizing singa government zinagamba nti zibiri organizing ate nange nenkola ekibinja ekyange oba nenkola ekibinja ekyange ne bari organizing ekyange ngekiko nga tebakiri organizing ekyo kiba kiriko question mark. Music yakyafuna mu time zino copyright webate tuberera munga government okusupportinga copyright systems oba artists because teliwo batebaberera kiba kitegeeza nti nno kati eggwanga systems ezivuga eggwanga zidecline in music nebo tunula ku Uganda Court of Arms engoma kweri so oyo gwe kikwatako muweereza buno obubaka oyo yenna ali mu advising government okwerabira kibayita abayimbi ba artist buli gwe kikwatako mu arts industry nga oyo akwadvising gwasala wakola ebyokusalawo nti no abayimbi muzikire notabalowolezaamu n'abaana babwe n'amaka gaabwe baba babwe bakyala babwe n'ebika byabwe. Think very very smart. This is a message to whoever is concerned about the music industry in Uganda, the arts industry and culture. From Africa's dancehall king, I tell you that you need to think not twice but thrice, as in black, yellow, red. Think twice. Because when my rhythm comes out, called Global Trotter, you're going to touch your down intestines
and you're going to feel it bad. Thank you for asking that question. Chicho oyinza okugamba nti ofunye music ekiyinza okuinspiringa okuteeka mutabani wo mu ndongo ng'ate olaba industry enzibu bweti. It's not about tekiri ku biki byenfunamu. It's about how do people learn to live together. Social culture. What is a social culture? You know, when, if I give you an example, Hebrews 13:1, let brotherly love continue. You know, there are musicians and artists who are politicians, and there are musicians who are artists who are holy spiritually holy vibes, you know. Music and art brings people together. We share the art. People learn. People change their lives, change their thinking, change their well-being through arts. But you cannot stop art. You cannot contaminate art. Arts and the arts industry is not about only music, but the word ART is deeper than just you and your job. Olowooza nti gavumenti yagala kustopinga music oba yagala kukakanya art? Ekyo kibuuzo wankiddamu mu Luganda nga bwekimbuzizza. Nja kugamba nti no, eyayiye ekirwadde coronavirus, ekigendererwa kye kyali global population control. Kitegeeza ki? Nti abamu balina okufa. Global population control. Population is multiplication. Abantu bali bameka. Kati bw'oteekawo music abantu bajja kuŋŋaana obadde bujja bakwata. Bw'oteekawo ekivulu oba kiki kyonna ddala ne kyaki bazigadde n'emizikiti. I know, but we have to be alert and aware. So what is the improvisation of other people who are in these industries, who are servants in this kind of industry or job? How are they surviving? Since 2020, March 28th, no musician has ever gotten paid. I'm talking for music now, because this theme today is about music. No musician has ever gotten paid. But some promoters, they get, I hear, 10 billion. Okay. What is the promoter going to use 10 billion if you're just saying promoters 10 billion? Huh. So what are they promoting anyway? How about us? Bakatandika, or the beginners of urban music in Uganda. If you're thinking about your chalice, whoever is doing that, I said think thrice. Think black, yellow, red. Think black, yellow, red. You don't know what you think you know. Sapa mugenda malako mutya mwenu phase 2 ya lockdown mbadde temukola bagaddewo namugira implications zigenda kubeera zitya nga gomini. Give everything to God. Render everything to God. Render everything to God. Because nobody know. You don't know what you think you even know. Just render everything to God. Give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. Are you pastoring? No, I'm a messenger of the Holy Spirit. I'm not pastoring. I don't even know what the pastor. Chemanyi kushigamba pastor, chemanyi bibera bigagu. From England, a big pastor gana supermarket ngame. Pastor baja kuwe bigagu. So I'm not pastoring, but I'm saying Hebrews 13:1. Let brotherly love continue. If you're in a position of care, responsible for millions of lives, care for those people and don't hand them to the devil. Don't hand millions of people's lives to the devil because you are in the position of authority. Are you preaching now? Christ. For God and my country. I am just passing the message to the people. Brotherly love, brotherly love. Owaserugana mufe bugende mu maaso in a manner of Hebronia 13 olunyiriri olusooka. Hebrews 13:1. Let brotherly love continue. Enzo kuba nga time yange okusemayo kubeera nga njuga ne press between now ne 21st otugenda ku launchinga njagala basiibula. Okujja nga wewe alina kyabuuza. Mwongere okwagalana. Mwongere okubikako. Mwongere okubikako. Mukyalawo, mwanawo, mugandawo, mugambe Rasta bw'oba oyituse ku street ago bikako. Bikako kyobikako. Oba oyiseko nyindo naabe engalo ne sabbuuni. Kabere mwana wo mugambe Rasta yambala mask. Bane sele singa mbera nabo mu nyumba mkawa achatukubye na self test kits mba checkinga. Niwe tuvana yange na ba checkinga tomanya ko baka walwa yazenako. Naye mwe checkinge mwe kuume obwase Luganda kintu kikulu njogera mu Luganda enzumu tusokedo zive kwa asijeko nebikoti. Ebyabazungu. Ngazijeko nebikoti.
nga nzeko n'ebikooti by'abazungu obwa Sseruganda njogera mu lulimi Luganda. Buli ena camera ategeke. This is my last word to you, my brothers. Pull over. For God and our country, for God and my country, in the manner of Hebrews 13:1, let brotherly love continue. Hebronia 13 olunyiriri olusooka, leka obwa Sseruganda muffe bugende mu maaso. Tokkiriza oli kukwawukanya ku Waluganda wo, Owooluganda lwo ye munnansi wo, Olw'Oluganda lwo ye munnayuganda munno. Ekyo bw'okibuukanga, Abanyolo bannange, Abanyolo mukooko nkubagambira Mukama wa Bunyolo. Hebronia 13 olunyiriri olukubanza. Nfundikira nkugamba leka obwa Sseruganda muffe bugende mu maaso. My last question katona fundikira. Chiche wenyumiriza mutabani wo oba olaba chiche yakutwalako kyoyinza okubeera onoga nti ddala ono mwana wange nga bw'omulango gyeko ekyo kumuteeka mu ndongo nga bw'okikoze. Omusajja ali eyo nga tona kuzaala mwana mulenzi. Saba nnyo mama w'abaana akuwa omwana omulenzi. Kubanga akasoko k'omwana ly'essanyu ly'omuzadde. Okiwulira? Naye ate namwe bamaama out there mukkiriza alwagaba abagajja bendeko abasooyazaleko muteese ne mami Tessa, daddy Tessa ne mami akkirize, mami akkirize sinti ogenze kwenda wabula akkirize kubanze jjajja nga kubule fact no true story. Jjajja ngo omwami ya soka nafuna mchala we yasoka yazala basenga abange mukaaga ngule omukyala azala bakazi bokka oba bakyala bokka. Tata wange we jjajja ngo omwami yazala kitange neddamu nafuna jjajja ngo omukyala. Jjajja ngo omukyala yazala kitange yanzaala n'azaalira abalenzi mukaaga equally the same. So abakyala mukkirize omwami wagamba nti no ne mami bawalaboka kati yange nansikira abambalooza nti oba abalenzi bokka basika n'abakyala basika n'abawala basika naye omwami nozaalayo omulenzi. So ekibuuzo kibadde nti mutabani wo kiki omwenyumirizaamu? Byendi byali oli agamba ndi byange naye kati ono byendi byali. So namwe abalina abaana abalenzi bwe mba muli out there mubayigirize ebitone byammwe nti no singa oba osiseemu mu ngeri y'enteeka ya Mukama omwana asigala atambuza system ze watandika ez'obujjajjaabo ogeza kati ng'obanga ob'engoma singa asikamu ono tolina ky'omudoutinga kubanga asabula nganze. Gezaako noonye Real One ku YouTube channel ye, noonye erinnya Real One oba onoonye R1 olusi tuzikyusa codes. Nonya Real One ekigambo REAL Real byaddala Real One byaddala 1 engoma zo jaziraba asabula. Then ononye Y ata Banton era ononya Y nga nyukuta ATA ata Banton oba bobokyusiza mera Y ATA Y ata B nga initial otegemu wax zolo zabwe mujja kuba muziraba mu visiga YouTube channel zabwe mujja kuba muwa supportinga. Nange yange yenyine emaliza ngeri Shank ViviD spelling SHANKS Shanks VIVIE space capital D official YouTube channel engoma zonna mba muzifuna. So abasajja bawagira ekyokuzaala kebweru mu mbeera ya corona eno beetaasize mu time zino sebo waliyo corona test ting ring etambula. So mwe testing ate si ku corona yeka kubanga kati boli agamba tubatega vaccine ya kino ya smallpox ngate muli bagenda bemseri mu HIV ya kuweberera kati bazaala ko bweru ngamwe check-ins byonna buli kimu testing HIV testing corona testing STDs buli kikolagana kyona ne kazambia alwaza obulamu bwo twewale ukyo testing kubwa Sseruganda. Kamiliyoni mugambi nti no omutedde replacement Kamiliyoni yabitegedde abantu rasta twade ne Kamiliyoni ku by the way brother Kamiliyoni Henry Mayanja yalo chize fling fire eno urban life wear kati Henry Mayanja ali Ireland sawa zino era mungereza munaffe mu Uganda yalo chize fling fire waise kati weekend mu kitundu fling fire nayo atayatu season ya kulaunching ngoye. So Kamiliyoni Dr. Jose Kamiliyoni omulenzi owuno si replacement wabula yanga family we are family. Kamiliyoni family the Mayanja family Chameleon Weasel Palazzo Henry Humphrey man the Mayanja family is our family so we can't separate us. Kati abami yange nze R1
naye album yange real one real one webutambulamu awo nebugendako nemuwulira abaana e Uganda wembera ntambula bonna bawogana R1 nze R2 nze R3 nze R4 nze R5 nze R6 nze R7 kati R10 aliwa bagayi bano baweerezako album yange wajita Unversable Golden Kid Unversable. So they're gonna come in 14 songs, and them 14 songs I'll be talking about my life and what I've been through to change, and how I had to change for the better, because you know life is not the easiest thing sometimes, but we can get through anything if we believe in God, if we pray and tubeera tusaba netwongeza amaanyi netwongeza amagezi tusabire amagezi olwokuba obeera olina amagezi buli kimu osifuna kitegeera kati abaana bato mbagamba musome oba mwagala okuyingira ka music mugende mu choir kyonna ekikuyamba eddoboozi likule kitegeera. Okay. Talk about the artists, those and those that you're willing to work with. Nebewe gomba just bola banti bakikuba. Kati nze ndaba aba inspiring benakola nabo aba inspiring Shank ViviD, my father, much respect to him, love, loyalty. Atabi, very big boy in the game, ever since he was young. You'll be hearing the songs on the album. Some songs we didn't even release. We done them a long time ago and they're bangers. Some people hear them, they're like, what? I've never heard that before. Can I hear that again? So yeah? Na ye. Mungena kuziwuliriza nze benjagala okukola nabo Spice Diana. Ate mbasajja like ati mbale ndowooza koleko katuni kamune fik for maker. Why for Mike? Lwaki ati dali Bungereza ne waka wife kange dali Bungereza ne ka wife kange kali awo bakaita ka Ludic Rose kati Ludic Rose yasoka nakola ki nateka kwa kaimba ka fik for maker nategedde yagaba bido bitegeeza ki bido buligita kabiteko biva bi Uganda sijova Lage ne mugamba ekitegeko bamita fik for maker mumanyi nateka ko nenduwulira buligita bebe buligita. I'm in love with you, I wanna spend the rest of my life with you. I'm in love with you, I wanna spend the rest of my life with you. Yeah. Okay, you talked about the Andre by 21 be more plan naye I don't you hope muso kudam ne mukola limbo la. Tusobola. Definitely we can do that. Just like, of course, if he's ready to put something on the table, I'm ready to put something on the table, or he's ready to put something on the table. Because I was taught to share. I was taught, even if you have a little bit, you give a little bit to your brother, you can get along. Musobola, okutambula mwembi, ne musurvivinga, onywako ku mazzi, naye toteka ko memwajo olwokuba COVID-19 ogayiwa buyoti n'obuwaako naye nanywako. Omuntu ajja kwebuuza nti weegomba kubeera muyimbi nga taatawo ki ekikolesa music industry? Nali muto natandika nandi myaka 3 nempuliza radio nandaba bijaki cyane bekuba bateke nandaba bandambe kuba mateke ndowooza ebyo bilabika biruma lega bakati ize kagenda mu kuyimba ne comedy ebintu ebityo ayo comedy yange ebyo kwekuba byo wali obite like wali
waliwo kitwayinzeeko nga bikonde biki just self defense yokka nagenda mu karate nagendako mu taekwondo nagendako mu kung fu yonna ne boxing nagigendamu For my answer that UFC bintu bisinga bikoze courses you know professional training for self defense security and that and then akoze no mami nabuza continue wegombye okuyimba nga dadi wonga bwayimba or acting comedy both talent and training yonna bikoze ne construction okuzimba byonna bikoze mechanical engineering byonna bikoze career yange music nga bwengambye nti akoze he was born on Uganda Independence Day ate omwana omwanga chance n'opportunity bagamba daddy I want to try out this something yeye yesalya oluvanyuma katika kwa example nga yanze I play football, I do boxing, I dance, I sing, I record produce, I write, I direct. Literally, you can do anything. Choteka kwa mind you. But scriptures, msabe chikufe chabe wazitu gamanti. Mukama ya uo muntu, talents kumi. Nako zezo talents kumi, nafuna talents kumi ndala, na multiplying na vina mugaga. Omulala muenda munana paka goya wechimu. Goya wechimu tu ya kutena chiyakozesa, oinashi mujako na afu wavu. So mukama wako wadi talent yemu, jikozese ofune ndala acquiring paper. Kati, ngatifude kutime eyange, neya mtamani wange, today ewa ata talk about you. Lati wasala ukola ne Shanks, watandikira. Alright, Shanks is a living legend. First of all, Segera. Chiringa for example, nabera onga. Oli mwana mtoto na tegera. Lola bo muntu ngomula ku TV kati katonda bwa kwa mukisa no bilango so musemberera olozo boso bola muta. Mukole de banga chi? Banga deni miaka ngawa 10 mabega. Since 2008. Patwezi music. Tufine tumula. Anti olaba muganda wange buli kimu kino obudde. 10 years. Still waiting. Kino obudde. Until when? Until now. Ross, until now. Until now. Official unveiling. Until now. What's your unveiling zero? Binji omuntu yaitamu mu bulamu. Unveiling zero because I feel now your time is so receiving. Bombi at the same time kwanga bali message age range yemu. Ateba youth si bantu banje babalowozaako oba baba reaching out for them. Bwolabanga muto yanga alina ekyo ekisobola mutuusayo cutting across. Musituli tomulinda kuononeka, tomulinda kutagala, tomulinda kola ki? Musitule. Let's say singa community agenda mbya ofuzi to one man venza kwa tugenda to one venza kwa community you're going into politics. Not necessarily ekyo cyane badenga time ebidongo bigulirwawo batugenda ku direction eyo ebidongo bigulwa kwa kati ebidongo babigala. Ne wandi bado process nti ebivulu bino bya happening abana batwalamu wano wali naye ate tetujja kulinda bali abagalawo ebivulu n'abayimbi ne systems ezitambuza industry okumala okwerowoza dikaria z'abantu bwe zirina otambulira so kiba kitegeeza now is now tulina okuimprovising somewhere somehow for people to survive so by youngers bwebanga ngoba launches ne bagulawo YouTube channels music wawe n'omuteekayo ku YouTube channels by loyalties YouTube views and thing downloads baje kwa sasulwa iTunes already got super dark with iTunes these guys on iTunes even before me you get they're on iTunes global before me trust me get on iTunes googling why Atabi featuring real one or vice versa utegema ilinya super dawa ujabala kwa iTunes before me nenga aniya soka yomu music it's their generation it's their time kati two challenges is super global pandemic lockdown esiona people rini bigali dwao but these guys are ready long time ago so tubatekayo in that sense into loyalties wazija through radio through TV they can survive by now they have daughters by no bateka mu sente that's the reason why they have to bust it right now. Thank you very much.